nga tugenda maaso n'okungubagira Honorable Ssegirinya Muhammad agenda okuzibukibwa Masaka Kaddugala ampuliriza ebigambo byongedde okulanda amawulire gamaze okubeera nga gafuluma era olunaku olw'enkya waliwo okulya n'okkomba essowaani Masaka wano waliwo ekibinja ky'abavubuka ekitegekeddwa abasoba mu 100 abateekateekeddwa Mathias Mpuuga okugenda okukola effujjo ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo o deputy spokesperson ne Honorable Joel Ssenyonyi ono nga ye mwogezi w'ekibiina era mwetegekere okulaba omusaayi nga guyiika. Bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo amawulire agafulumye amawulire gano nga galaga nti abaatugumbula Honorable Ssegirinya Muhammad bamaze okubeera nga bazuulwa. Ani yapulaninga olukwe, ani yamuwa obutwa era bwamuweebwani, lwaki baabumuwa, baali bamunda ba NUP. Kakati ebigambo bitiisa kyannaku nnyo ng'abireese yali munda. Nkwegadde nsaba obiwulire vidiyo eno giwaakadde ogenda kutya abantu betuyita bannaffe batya nnyo okubeera nga tubasinze. Ssegirinya Muhammad bye yakola mu myezi 3 byaleetera banne abamu okuwulira ensaalwa n'okuwulira ennaku n'okubasiikiriza n'okubeera nga abayiseeko bano ne banyiiga ne bamera obusajja ku mutima. Kati enfa ya Ssegirinya ogenda biwulira bannange kyannaku nnyo. Kaakati nno pulezidenti w'e Rwanda Kagame amaze okubyasa n'agamba nti abakulira abayeekera abali mu ggwanga erya Burundi erya Congo aba M23 bava mu ggwanga lya Uganda. Kakati fe ab'e Rwanda mutuyingizaamu byaki? Wulira ebigambo omusajja amaze okubeera nga ayabya Mwami Museveni. Ebigambo bulijjo ensi byeyogera nti abasajja bano baddusibwa mu ggwanga erya Congo ne bayingira mu ggwanga erya Uganda era nga tubagamba nti boogera Lufalansa na Lunyarwanda. Kakati bano nga beeteeseteese mbune mu kulolwa akajja aka 2026 bano be bamu abagenda okuteekawo vaawo mpitewo mu kalulu ako era bannayuganda tulina okubeera nga twesiba bbiri kubanga abantu bano baava mbu Congo mbu ne bayingira Uganda. Kaakati nno jjukira nakolera obutambi obumu nga bakomuledi bagamba nti abasajja bano bali mu bitundu by'entinda, abasajja bano bali mu bitundu by'e Nakaseke. Kaakati nno ebigambo byongedde okubeera nga bikakasibwa mukulembeze wa ggwanga lya Rwanda nti abantu bano bava Uganda okuyekera eggwanga erya Congo. Kagame yennyini mu bigambo bye ngenda mukuwa katono nnyo nga akakasa ensonga eno olwotusumulule ebigambo ebinene nnyo ampuliriza byogenda okubeera ng'owulira ebyewunyisa ebitiisa byonna ng'okusinga byetoolera ku nsonga eyo n'okutugumbula. Abantu 7 balambirira be baatugumbuddwa mu ggwanga erya Congo bano nga bavunaanibwa okuvayoletinga amateeka ag'olutalo. Jjukira nti e Congo waliyo olutalo lugenda mu maaso oluteddiza enkya n'eggulo wabula nga bano abaakwatiddwa tebaakwatiddwa lwa kulwana lutalo, baakwatiddwa lwa kuvayoletinga amateeka agafuga olutalo mu ggwanga lino erya Congo. Bawaanikiddwa kalabba. Ampuliriza ogenda biwula ebigambo bingi nnyo binene nnyo nga ne Honorable Ssegirinya waakuziika nkya. Katusimbule botti tukome bya Kagame Rutagambwa pulezidenti ow'eggwanga erya Rwanda mu kamwa ke. These leaders of M23 came from Uganda where they had been as refugees who ran away from or as a result of solving the problem of 2012-2013 when these people moved to Uganda and others came here. I remember for specific actually number, those who came here were between 500 and 600. The fighting was started by the main group that was in and from Uganda. So how did it become Rwanda's problem? Honestly. Amazima galwawo mu buli nsonga naye tegeekweka baganda bwe bagamba tutambula na Ibunirani Junior School egabazi basale eyambako bannayuganda abalina abaana abaagala okubeera nga basoma naye nga tebalina muntu gwe babalekera oba naddala abo abaagenda ebweru. Kakati Ibunirani Junior School ng'olina omwana yenna ng'oli bweru mwe beesinga okuyamba n'okwagala n'okwaniriza ebayambako etya mu mbeera y'okusigaza abaana bano ku ssente ntono ate nga ne muwulire babasigaza. Leka kulekera abaana bantu bo kubatonyeza buveera kubakuba miggo kubalumisa nvunza. Kakati nno kona ku Ibunirani Junior School oba ebisingako awo bagambe na bajja ku AKTV Media Uganda bajja kubeera nga bakunyonyola. Muzeeyi Wasswa Omuluutansozi yamala ebizibu bya bannayuganda ebya buli kkala era ennamba ye nesembya 910 oba olina ekizibu ekya buli kkala ne bw'oba oli Bulaaya n'agamba mukoneko ku WhatsApp gw'omunnyonnyole ebisigadde bimulekere ne biba bya mpapula kiba kiwedde. Kakati nno owulira ebigambo Honorable Muhammad Ssegirinya bwina amaze okubeera nga azuuka kiki ekyamutta
ddala obutwa bwavaawa baani abaali mu lukwe luno ebya ddala bulijjo twebuuza nga tugamba ye omusajja ono kisoboka kitya kaakati nno ogenda biwulya butereevu nnyo nga bw'obirabako kubanga pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yatukakasa n'atugamba omuntu yenna ng'alina information nga information eyo bw'ogikuba mu ttooki n'ogiwuliriza n'ogitunuulira eyamba enkyukakyuka eyamba ku struggle etuyamba okgenda mu maaso omusajja oyo n'omukazi oyo ne bw'abanga si munnaffe mukwate omuteeke ku mukutu gwo olwa information eyo wabula information eyo bweggwa oyaba takyali munnaffe kakati nno akawaayirako nkatambulirako nnyo buli lwenfuna amawulire nga gandabikira okuba nga geetaagisa okubeera nga nsharingako ne bannayuganda nga kwata nengaleeta wano nengabawa kati njagala owulira akatambi kano omusajja Honorable Muhammad Ssegirinya yakoze ebyafaayo yakola ebyafaayo ebitagenda kubeera nga bimenyebwawo wabula nga mu kukola ebyafaayo waliwo abaawuliranga obubi buli lwe yayambanga abantu ba wansi waliwo abaafunanga ensaalwa abaafunenge effubitizi ekkokoberezi ku mitima olwa Honorable Ssegirinya ebintu bye yasuubiza abantu be ab'Ekawempe North bye yakolera mu myezi 3 busatu ng'amaze okubeera ng'abituukiriza olwo n'alema okwezimbira amaka agateredde amanene ddala n'alema okwogulira emmotoka nga bw'olaba ababaka ba paaliyamenti oluba wa ssente baddukira ku kugula mamotoka amanene ennyo ne beerabira abantu ba wansi kaakati nno ebigambo bino Ssegirinya teyabitunuulira yatunuulira muntu wa wansi amusitudde ate okumuteeka ku ddaala oba oliawo eryegombesa era ono ng'agamba ebisigale tulibiraba mu kisanja ekiddako kaakati nno wano abantu bwe batandikira okuvaayo nga batunuulira Ssegirinya ono nga bagamba nti afuuse threat gye bali kubanga bangi baludde mu paaliyamenti bamazeemu ebisanja n'ebisanja naye baalema okukolera abantu bakanya kwogera bwogezi kwambala masuuti na kubeera ku mikolo n'okunyonyola abantu kaakati nno wuliriza ebigambo bino bikulu nnyo okufa kwa Honorable Ssegirinya tukuteeka ku gavumenti emirundi 9 ku buli 100 wabula si mirundi 10 ku 100 kubanga waliwo ebigambo ebyayogerwanga ne pulezidenti yabyogeddeko n'abikoonako era tetuyinza kubeera nga tubisuula muguluka kati ebitundu 9 ku buli 100 okufa kwa Honorable Ssegirinya tukussa ku gavumenti wabula ebitundu ebisigalawo 10 tubiteeka kwani omuntu gwe tubiteekako yennyini wa mu nnyumba yennyini bantu baffe bennyini betutambula nabo bennyini abalina ne kaadi za NUP bandibanga nabo bakinamu omukono okusinziira ku bigambo bya pulezidenti by'ogenda okuwulira wabula nga sinakutuusayo nkwegayiridde omusajja ono ffenna tetukyamwagala yatulyamu olukwe naye nkwegayiridde n'obuwombeefu wulira ebigambo by'omusajja ono nkugambye wano tumwetaaga ku information eno era bw'akubye ettooki nange ndabye nga yandiba omutuufu wadde ng'ono yatulyamu olukwe naye era tekeebulizaayo nkwegayiridde biibino kati Ssegirinya oyo bwe mba mupepeta ekisooka yaleeta obuzibu babaka banne wakati layini nyingi eziyinza okuvaako okufa kwe yaleeta obuzibu mu babaka banne abatakola kati nga abalabisa ekiro kibuusa maaso kubanga ye yasobola ati okukola ebyo mufuna sente zezimu n'aleeta ambulance eyaddala etali zino nkolerere yes n'ateekawo akalwaliro awo kukwegamba era ng'abantu bagendayo ne bafuna obujjanjabi yali agenda kuleeta kyuma kya kansa omuyaga mu Bulaaya yali yagonzaawo awo wona ng'agira bugizi bwe ati ndi Netherland ogenda okugula nti andi Germanize Ssegirinya nga bano bannankanyi bonna abamanyi abarepublicani bano yali nabo mu conference kakati obuweereza bwe bw'emyezi 3 bwamuwandiikako ebintu bingi nnyo abalala bagenda bukolera mu bisanja ebyo bisanja 3 kati yabikaminga threat eri babaka banne era oba opapese bulungi nnyo okufa kwa Ssegirinya okwo ababaka banupu nobakwata nobakuba kiboko omukwomu tobula gwe ogwikiriza tobula gwe ogwikiriza mu ndaba eyange kubanga batuuka ekiseera nga tebaagala Ssegirinya ababaka bonna nga tebamwagalira ddala kuba yali abalabisa tebalina kye batadde ku gurawundi ate omusajja eyakagendayo ataddewo
byataddewo birabikako kati ekyo songa nkulu nnyo togibuusa maaso naye sigamye nti yeyeekomeredde naye mu analysis okitegeera eyo nebeerawo point kati point endala ye neeyisa ya gavumenti mu kukwatibwakwe ai Museveni ono tumuvumye tumutyobodde tumusimulizaako ebitoomi tumukoze ebintu byonna naye tanyiigangako nga bwe yanyiiga ku nsonga y'abasegirinya nani ne Ssewanyana byawanvuwamuko kubanga kiki ekyo ekimisa omubaka wa palamenti beiro application nezikolebwa nezigwayo paka mu constitutional court nekigaana bail application musango kyogwo amagezi gonna negasalibwa agali mu mateeka nekibanga kifuuse kya common sense netugamba naye bannaye kesi kyeyo gye tumulabye wano abantu ba Joseph Kony akola nabo abantu ba akola nabo abantu ba Arboys abalina abantu alisira kwena abalina abedf abalina kwamba Maseka atambuza nabo yes ndoze bamwekengeramu ne bagawo no tavanga mu business naye era yafa meja mu UPDF nabo position ibuno ebyaffe by'omuzindaalo bangi nnyo bakola ki bonna abayibwa tugenda ye Segirinya ne Alan Ssewanyana kisooka ku ludda oluvuganya be baali basembayo obunafu okubagamba nti bakoze eyo business ey'okutta abantu e Masaka tekiriyo era tekisoboka kubanga ekisooka Alan Ssewanyana kamukusookeko Alan Ssewanyana era wali emakindi bamuvunaana ekintu eki bukodo nnyo tavaako kantu kakati waba tavaako kantu nze mbeera makindi okimanyi era nsula kumpi naye ezimu ku nsonga ezigenda omufulumya constituency tagaanja mukono gulina okukola ki okutambula ataata kakati ekyo abadde munafunafu kakati tayinza kubanga y'omu agamba nti yatudde mu lukiiko olw'ejambiya aweeyo sente ze era ng'alina interest ki ngagenda e Masaka ngagenda kwakivinga ki yandi batemedde maki nga kugamba motive ki gyeyagala okukola ki okutuukiriza kugamba by common sense togiraba naye yo gavumenti eba ne intelligence yaayo Segirinya ng'ogyeko bino byabadde akola mu kamera n'akangaza mwe Museveni tugenda kutwala mu binyo towona ku luno ebyo ebyokukangaza ebyo but abadde ayina humility nga muntu yennyini nga muntu ddala bwakusanga enjala ekuluma takulinda kumuteekamu luseke alwekuba nosooka okola ki osiba enkokoto kwanza ebisigadde mubyogeranga naye ng'akoze eki yes so nga tasobola kugenda extra mile okusponsoringa that kind of violence ey'okutema abantu tekisoboka e Masaka wekadugala okiwulidde naye nga kati kyetwamaliriza nze mu kunoonyereza okwange namaliriza n'ebigatta byombi nga mbesinga ku karakita y'abantu bano basuspect bombi nengamba naye abayekera baba bayekera kituufu naye musango ki ogwo omunene
ogwali gwetaaga okutta abantu wali kwazi balyoke ba implicating bano bunyivu kyobwo bwali bungi nnyo kubanga sigamba nti intelligence yali egamba nti Basekirinya bassa abantu wabula baali balina okuzimba fayiro eri babakime Kampala ezitowera eri batuuke n'okutta abantu babateeke ku Basekirinya kiki ekyo ekituusa n'okuttisa abantu kubanga nyo omuyekera okufa kw'omuntu tekimukwatako kasaba nga byagala okutuukiriza abikoze eki abigusiza nti ovudde kati saasira famire ezo zattirwa abantu baafa kuzimba fayiro kyova olaba kye bayita okukwata obuyinza ekiyitanga eky'omuzannyo n'okubunyweza kati tunuulira ttiimu gyagala okugjako obuyinza esobola n'okutta abantu ng'ezimba buzimbi fayiro ekunyweze erina gweyagala naye katusooke tusambuliye bano tubatte tuzimbe fayiro tukime ono ne batta n'omukadde gwe manyi kyekitegeeza abayekera basigala bayekera baba bazibu nnyo wategeera yes okusiba abakulu yes so nga twebuuza kyajja kiki ekyo ekisufu ennyo jjajja ekyamunyiiza bamukwanira muwala we oli mukadde waffe ye atuli wala tiwali asobola mutuukako akola obwa smart mama waffe buli omu amuwa ekitiibwa ate bamumanyi wamutawaana nnyo n'okusinga jjajja olinga njuki olubuli yes n'ogenderawo kakati netugamba ye kiki kubano be yazaala ebbali nabo yabagabagaba yasembayo twalaba Jenosale ng'amukola ki ng'amugaba Sekirinya sigogamba nti abadde agula mundu takisobola ekyo si eriya ye abadde akola ki ne alani so nebiwanvuwa naye ebintu ebisinga mu Uganda bijja kumanyibwa nga gavumenti eneevuddeko okitegedde kati olowooza ti nno gavumenti eyina omukono yandiba n'omukono mu kufa kwa Sekirinya okusinziira Sekirinya obulwadde obumulumye ebbanga lyamaze ng'abujjanjaba tebubadde bwa bulijjo mu modern warfare bakiyita chemical and biological warfare chemical and biological warfare si missile ezo zaali atomic bomb atomic bomb atomic missiles negwa awantu ngeri atomic ngerimu obutwa naye chemical and biological warfare kitegeeza ki kitegeeza nti kwezi namukutteko bukwasi nafuna okutwa nemba nga mumaze nze nzija na gloves naye nga ziraga mubiri ngera olaba naye nga nyambadde gloves bambi kisajja kyaffe Sekirinya sikyekyaniriza buli muntu kubanga Sekirinya obujjanjabi bwabaddeko okujjako nga kansa naye buno obulwadde obulala sijui covid sijui HIV sijui takataka ebyo byonna bibali tebimusobola okusinza ku medication bibadde tebimusobola kubanga abadde afuna obujjanjabi obumalayo kati ngoyiza obunyumiza bino bya HIV nga n'omuntu omwana owa bulijjo omwavuyavu nga HIV tamutwala akyatwala omuntu webale nnyo kati ku levo ya Sekirinya obulwadde bwonna abadde abusobola naye buno obwamututte tebubadde bwa bulijjo bubadde biological scientific bubadde scientific nnyo bubadde bwafumbibwa mu laabu nga buka nnyo nga kasika bukuyingira munda tosobola kuwona bwetabaye
bwetaba ye Mossad eba ya KGB wali abarasha oba basinga kubala n'obuntu oba North Korea mundabe yange yes kubanga yali badde yawona so kyonna kikiri Mungu amusasire amusonyiwe byamusoba Segirinya yakoze ki yafudde yaŋŋamba nga tumaliriza yaŋŋamba n'aŋŋamba bigirwa singa kisoboka ekifo kino naali kijiriza abakyagala n'ensigaza obulamu kati nkwegomba ng'obulamu tebukyamugasa tabuwulira naga singa nasigala mu bintu byange by'ekiyaaye kati nkwegomba kubanga y'obulamu tabira tugenda muziika ku Sande tusaba Mungu amukole ki amusonyiwe byamusobako. Nkugambye tutambulira mu bigambo by'abakulu bennyini ebigambo eby'abakulu bennyini abali munda mu NUP wadde omusajja oyo yavaamu naye oba oliawo ebigambo bibadde byansa nnyo tulina okubeera nga tubitunulira n'eriiso jjogi wadde nga bano bonna baali essente okulwanyisa mwami Kyagulanyi naye ku Segirinya yandibanga ayogedde ebigambo oba oliawo nawe byoteka ku minzaani noga nti wano ngaalinga ayogedde pointi entuufu kaakati ate ebigambo bino bw'obikwata n'obizingazinga n'obikwanaganya n'ebigambo ebya mwami Kyagulanyi byennyini byandibanga byagala okufaanagana kaakati nno biseera ebisinga bagamba nti ewali omukka tewabula muliro era abangi ennyo bwe basonga olunwe ekizimba wekitera okubeera nga kyabikira. Lwaki olowooza ebigambo bino bifulumye mu ngeri bweti? Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu bigambo bye yayongeddeko n'ategeeza mbu waliwo n'abakungu aba NRM abaavayo ne bamukubira essimu nga yakamala okubeera ng'awa omubaka ono omugenzi kati Honorable Muhammad Segirinya kaadi eya NUP 221 ne bamukubira essimu ne bamubuuza lwaki owadde akasajja kano kaadi, lwaki owadde omuntu oyo kaadi n'olekawo omuntu omuyivu, omuntu eyasoma ennyo, omuntu ayagalwa abantu, omuntu ategeera amateeka. Baali boogera kwani? Ku Sulaimaani Kidandala eyali akola mu KCCA eyali owebwa omulimu omusajja amayiddwa nga Alhaji Elias Lukwago. Wabula ng'ono Kidandala n'otwogerera essaawa eno kaakati Mukama Katonda talya paani talya mandaazi ye musajja eyakwatibwa wuliriza mu ggwanga kati erya South Korea era ng'ono yasibwa emyaka egikwata eyo ndowooza nga mu 6 era ng'ekimu ku byamusibya kwali kukukusa abantu ng'abajja mu ggwanga erya Uganda ng'abatwala mu ggwanga erya South Korea mu bumenyi bw'amateeka. Kakati ono yakwatibwa n'aggalirwa mu ggwanga erya South Korea. Buli kimu kyakolebwa wabula abasajja ba Korea baagamba ekyo mumala manda musiwa nsaano ku mazzi. Kati bw'abanga omusajja ono katugambe oba katugeze nga y'omu ku baali emabega w'olukwe olw'okutugumbula Segirinya akyayina emyaka emirala 5 mirambirira ng'ali mu ggwanga erya South Korea ng'ali mu nkomyo. Kaakati bw'aba yali alwanira kifo ampuliriza ebya Katonda bwe bityo. Kati ebigambo bya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ebikatiza ebigambo by'omusajja oli gwe nkugambye nti tetukyakwatagana naye mu ndowooza ebyobufuzi wabula bw'abanga alina ensonga gy'aleese nga yandibanga erimu eggumba tugitunulira tugiwuliriza era tujyaniriza. Ebigambo ebyo bye bino. Ekisinza okunnuma era nammwe munakkanya nange Segirinya tanyumiddwako bwa MOP bwe tamanyumiddwako. Segirinya olwamulonda Segirinya atandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe aleesa ambulensi agenza azimbye eddwaliro akoze atya nemuyita Segirinya ne mugambo waayo sente ezo zijja batya ti Mr. President Parliament basobola otuwaayo sente bampadde n'asabye sente ate n'ez'emmotoka zenyina ogulamu emmotoka mwamulaba teyavuzeeko ku mmotoka ya bbeeyi zali alina ogulamu emmotoka akoze ambulensi akoze eddwaliro akoze eki n'abamu ku banne abali bakalisimaati ne bantukira naye gamba naye ono omusajja wo asusiza kabampaani alinga ayagala okufaananya obubi. Ze muli ne ŋŋamba mbadde kyekigendererwa kyaffe kulabisa so yoyo Segirinya basebo ne banyabo. Kale obwo butanyumirwa ba MP bwe yali yeesaliddewo naye ate waliwo obutabunyumirwa kwateesalirawo. Segirinya waayita akaseera mpawe kaaga ne bamukwata ne bamusiba ne bagamba nti Segirinya
ne Sewanyana be bakulembera okutema ebijambiya ne Masaka. Kulonda abadde nga okutema ebijambiya, buli kulonda abadde nga okutema ebijambiya. Kuvango Sseggirinya akyali mwana muto. Naye bamukwata, byonna bye bamukola mwabiraba. Sseggirinya ali muntu nga tabeera na nsonyi nga vaayo n'agamba bankoze kino. Sseggirinya yajjanga n'atugamba bannange bankubye empiso ze zitegera n'abalaga omugongo nga mubiraba, nga tubiraba. Naye katubiyisaako maaso ne tubyogerako tetubiremerako. Kyanaku nnyo naye waliwo ebifaananyi bye mujja okulaba timukusiba Sseggirinya kumutulugunya. Yantukira n'aŋŋamba Mr. President abasajja abo bantulugunya sikyasobola nakola ng'omusajja. Nga bw'oba olabye ebifaananyi by'obusajja bwa Sseggirinya bwe baali bamuyisizza wennyamira. Sseggirinya olunaku olumu yali mu kkooti, mwena mujjukira, n'awaayo ekigere nga kyonna kivunze, n'agamba mulamuzi zirabayo bwe nfaanana. Nene bagaana omutwala mu ddwaliro. So sawukana na bigambo bya muganange Nubian baze wano. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso era ng'otaddeyo okutuuko ng'owuliriza mukwano gwange omulungi ennyo ali mu ggwanga erya Switzerland amanyiddwanga nkutumidde nnyo. Weebale gy'otuusaako engalo. Nsaba Mukama Katonda akumpeera ekisinga obulungi. Kaakati ne maama mu ggwanga erya Switzerland naawe nkutumiddeko nnyo. Weebale gy'otuusaako engalo munnange. Omukyala sister wange era nga munnange ono y'omu ku basinze okubeera nga balwanye ennyo okulaba ng'embeera eteera mu ggwanga Uganda. Amanyiddwa nga Sister Mary, naawe nkutumiddeko nnyo. Kyannaku nnyo nti mulwanyi munnaffe Comrade yamaze dde okubeera nga atufaako Sseggirinya Muhammad, era y'embeera eno egenda mu maaso essaawa zino. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, waliwo amawulire genjagala nkulageko ate ageewuunyisa ennyo. Oba olyawo nga naawe ojja kunyeenya omutwe ng'akatambi kano ate okalabyeko. Kyannaku nnyo Comrade amanyiddwa nga Muhammad Sseggirinya nga tanabana okubeera nga aziikibwa wali ku bijja bya bajjajjabe e Kaddugala mu kitundu eky'e Masaka. Olunaku olw'eggulo wabaddeyo ebivvulu, nga ku bivvulu bino ebyabaddeyo waliwo ebyabadde ku Sheraton, ebirala nga babadde ku Serena Hotel mu kibuga Kampala. Kyokka nga twalabyeko ku Comrade waffe amanyiddwa nga Honorable Francis Butebizaake, ono ng'ali mu ssanyu eritabangawo ng'agenze mu kifulu kya Spice Dana era ng'ali mu kudigida ng'anyeenyako kugaliba enjole. Kaakati wano wabaddewo okulya n'okomba essowaani era ebibuuzo bingi bizze nga bimbuuzibwa ku mukutu guno gwa AKTV Media olw'akatambi kano aka Honorable Francis Butebizaake ng'agenze okuwagira Spice Diana mu kivulu. Kyokka nga omulambo gwa Comrade munnaffe tegunabana kubeera nga guggyibwa mu kibuga Kampala okutwalibwa e Masaka okubeera nga guziikibwa. Kaakati abantu nga beebuuza ddala Honorable Zaako ono yalumiddwa nnyo omubaka waffe ono okubanga yatufuddeko, era ensonga ya struggle omusajja ono ddala gy'aliko oba ono ali mu masanyu. Wabula Honorable Francis Butebizaake waddembe okukola ky'ayagala, ono asusse emyaka 18 era ono asobola okwawula ekirungi n'ekibi. Oba olyawo abambuuza katambi kano nga omubaka ono agende wa Spice Dana okubeera nga amusapootinga. Ampuliriza nja basaba n'obuwombeefu ensonga zino muzitwalire ddala mu bakulembeze baffe bennyini be mbamuzibuuza. Honorable Francis Butebizaake tumulabye mu nfunda nnyingi ng'abeerawo mu bintu ebimu. Waliwo n'abaatuuka okubuuza nga bagamba ku nsonga y'emmwanyi mbwe yaleeta ensasagge yali Honorable Francis Butebizaake era gwe baakuba eŋŋuumi era emmwanyi n'eyitaawo amawulire nga gasaanikidde ye okubeera nga yakubwa. Lwaki ye yakubwa? Kaakati bino byonna muzze mubimbuuza ne muŋŋamba lwaki yagenze okusanyuka n'aleka omulambo ng'agubuuse ogwa Comrade munnaffe nga guli wali gugaŋŋalamye. Twabadde tuli mu maziga nga teganabana kukala, ye ng'ali mu kudigida mu kusanyuka nga boolabaawo ng'ayingira mu kivulu ekya Spice Dana. Kakati nno ensonga zino saagala kuziyingiramu nnyo era saagala zigenda ddiipu kubanga munnange nga bagamba nti ensonga za bakabaka bonna oba ez'ekibiina oba ez'enkyukakyuka zimalwa n'abantu bennyini be basalawo. Kati gwe jagenda mu komenti owandiike endowooza yo ku mubaka ono Honorable Francis Butebizaake okubeera nga yagenze n'adigida n'akyakala ng'ate eno tuli mu kungobaga, tuli mu maziga era ye mbaka yekka owa NUP eyagenze okukyakala. Oba olyawo yandibanga alina ensonga ze ne Spice Dana nga omuntu, oba olyawo omufuta kusingira mulamu. Ebibuuzo bingi bye twebuuza naye mu komenti mujja okugenda ampuliriza
owandike ku nsonga eno abakulu bajja kusoma comment kubanga emukutu gwaffe egwe gumu ku mwanjo wali gwe balaba ne bategeera ensonga zino naye nze sijja zigenda mu kisuse kakati nno kansoke nkwa katambi kano ng'omu ku bannaffe awe endowooza ye ku mubaka ono naawe ombuulire endowooza yo mu comment tukomewo n'amawulire gaffe ate amalala bannangeze bimpeddeko ekyaddala bimpeddeko bwe kibanga Honorable Zaake w'Emitiana ekiro kya jjo yageze mu show ya Spice Diana nga Ssegirinya tanabana kubulira mu ttaka muna struggle munne naye nga muna kibiina munne muna NUP munne n'obuuka omulambo n'ogenda mu kivulo ky'okusanyuka ng'omulambo gukyali ku nsi bakyakungubaga nze bimpeddeko walayi mbadde mu struggle emyaka gyonna kubanga bano ba liida mu kibiina kyatuuka n'okukwanuzibwa nti Zaake abika ali namba 2 oba namba 3 bwewali next Bobi Wine naye nga lwentegeerategeera ye munansonyiwa ng'ebuusibwabuusibwa entegeera ye ne bagamba buzibu Zaake alina obusirusiru bungi abantu ebayegeranga kati kitabika kituufu bannange kyeka kituufu wabula Zaake batagenda mu disciplinary committee kubonerezebwa kino kyeyakoze ng'ekibiina Zaake muntu mukulu yeesalirawo naye kino si kya bugunjufu bwatafaayo ne yeetonda nakukangavulwa kubanga kirina message kireese Zaake agenza busi mutamiivu tiyagenze nga mutamiivu agenza ali soba nga musanyufu bulala nnyo naye nga Ssegirinya abadde mu struggle alwali akyalina ku nsi abannanyi gonogamba kambuka omulambo agende mu show ya Spice Diana nekyenzizaako kimbuze wabula kansoke nerowooze ndabe kyenzizaako kubanga kino kizibu kyakunnyonnyola abantu tugenda bagamba kibantu tubikkirira ebintu ebimu ne kati ku kino twogere ki mu Buganda nemba si Buganda tusobola kubuuka mulambo n'ogenda mu kifo kisanyikirwa ate ba neighbor no nga tutomwagala nga afudde nenga neighbor toyinza kumulaga luka mulambo gwe n'ogamba kagenda mu kifo kisanyikirwamu tosobola Honorable Zaake yegwe Katonda w'Isirayiri okufa kwa Ssegirinya okulabisiza abantu manye olw'ekintu kijjanga kibi nezibako ebirungi byekiraga kati otegedde ono omusajja naye entegeera ye eryetya kimutulabisa mu kibiina kikimukula ebintu ebituswaza mu kibiina His Excellency Bobi Wine abasajja babiri neekutuukeko oyo omusajja asena mu disciplinary committee asena kukangavulwa kino kyeyakoze kitegeeza nawe Zaake waddemu kuba Ssegirinya kitegeeza wadde involved kuba Ssegirinya kamulabye byonna okubanga okola walabye kyagenda kugenda mu kivulu ng'omulambo gwa munno gukyali ku nsi wagula emmeeza ya Spice n'omuwa ssente nga Ssegirinya tannaba kufa kibadde kimala okugenda mu show ndi wa NUP kino nkiddamu ndi wa NUP ndi wa opposition naye akalulu akajja mu kalondo n'obwegendereza nkiddamu akalulu akajja mu kalondo n'obwegendereza sigenda kukiddamu kimenyawo kambatereka vidiyo muwulire omusiru ono esimu yadde ayina ng'ayolekerera mu kivulu n'aba naleka omulambo gwa munne oh god tulaga ludda wa bino bitutwala wa kyo kifaananyi kikimwasi kyosiize Kaakati nno bigambo bya bannayuganda ndowooza yaabwe si ya mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda oba oliawo naawe oli waddembe okwendowoozayo mu komenti wansi kati wulira ebigambo bino byonna nga bigenda mu maaso sitwagala bitwawula wabula nkugambye mu ntandikwa nti waliwo obutambi obufulumye nga bulaga nti waliwo enteekateeka
ez'okulumba wali eri e Masaka. Jjukira nti Mpuuga ono naye y'omu ku bava e Masaka. Era ono alina endowooza egamba nti e Masaka ye pulezidenti waayo, e Masaka ye sseggwanga waayo, e Masaka tewali muntu mulala alina kwogererayo. Kaakati ono kigambwa mbu ateeseteese ogubinja ogw'abavubuka gwe mwalaba mu lubiri nga gukuba abantu ku nkuuka, kaakati guno gwolekedde okugenda e Masaka guteekewo ensasagge, naddala nga abakulembeze ba NUP ab'oku ntikko batandise okwogera. Kaakati olwo bwe gunaateekawo embeera batandike okubeera nga balwanagana, era okuzika kwa Ssegirinya bakufuulire ddala nti kunafu nnyo era kubi nnyo, balwane balemese abakungu okwogera, omuli pulezidenti waffe omwogezi w'ekibiina ne leader of opposition amayiddwa nga Honorable Joel Ssennyonyi. Kaakati nno bino byonna okugenda mu maaso, ampuliriza twamaze dde okubeera nga tubitegera ne tugamba tujja bikuwa otambuze amawulire nga bwe twakwaga omunkuuka nti waaliyo ekibinja ekyali kyeteeseteese okuba abantu, wabula abantu ne tubeera nga twababuusa nga bukyali, era ekibinja kino kyalabwako, era abantu bangi baakubwa, bangi baatwalibwa mu malwaliro, kyokka nga abaali emabega waakyo era mbu ono Mpuuga, ba Abitex ne ba Alien Skin. Kati nno muzadde munnange, njagala nnyo nga sinagenda mu maaso kubeera nga nkuwa ensonga eno, nzooke nkwanjulire essomero lino erya Ibn Rayyan Junior School eryegumbulidde okubeera nga lisomesa bannayuganda ku ssente entono ddala, ku bbeeyi ey'enseko buseko, naddala mu abali e Bulaaya mwe musinga okwanirizibwa, kubanga essomero lino lirina ekisulo n'abaana badde baanirizibwa. Kati ekisulo kino kiyamba nnyo naddala abantu abo abali ewala abatalina baana baabwe be babalekera, ng'abasajja bano n'abakazi bano basigaza abaana bano nga bazadde baabwe ne babaliisa bulungi, ne babanaaza, ne babambaza n'okubasomesa ate ku bbeeyi entono ddala. Kati bakooneko ku nnamba eno gy'olaba wansi esembyayo 001 ampuliriza. Kaakati nno kansooke mbakulage be bano bennyini tukomewo. Abazadde kambanjulire Ibn Rayyan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu, wabula nga baaniriza enzikiriza zonna. Balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana. Balina school van ezireeta abaana abava ewaka, ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebiyonjo okukamala, gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana. Basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga, okusamba omupiira, okusuna ennanga, okusina gita, ate nga n'aba scout tebabeera biddeyo. Bano basangibwa wali e Mayabukomi, kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka. Ate nga registration agenda maaso, abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 oba 0774 25 beboka abajja okubangula omwana wo. Mukwano gwange Emily mu ggwanga erya Switzerland nkutumiddeko nnyo, weebale gy'otuusako engalo. Kankusabire obukosefu, ampuliriza mukwano gwange, busobole okubeera nga busuuka. Nkusabira buli lukya lwonna ku nsi kuno, maama mundabire ate n'omuto era omundabire. Kati wulira ebigambo bino byongedde okubeera nga biranda. Omusajja amanyiddwa nga Omuzeeyi Waswa omulongo kati omuluutansozi yateekamu amafuta n'ensimbi okubeera nga ebigambo bino byonna osobola okubeera nga obiwulira. Nakugamba nti ono avumula buli ndwadde gy'omanyi eri ku nsi kuno, era ng'ono tasosola mu myaka, era ng'ono tasosola nti avumula bali Uganda bokka oba bali Bulaaya bokka, wabula buli munnayuganda yenna anyigirizibwa embeera yonna eya buli kkala. Sente zikuyita mu ngalo, emirimu gyabula, visa zaagaana, empapula zaakubulako, baazikumma oba promotion ku mulimu, amaka gayuuga, omwami atangatanga oba mukyala yatangatanga. Kaakati koona ku Muzeeyi Waswa omulongo mu Lutansozi, ennamba ye nesembyayo 910 yamala ebizibu ebya buli kkala, era bangi abagenzeeyo basigadde bamunyenyeza mutwe, era nga ekisinga obukulu bano bwebaza ebyokubeera nga bakukkuluma baabivaako. Yasigala omu ayambye bannayuganda mu mbeera ekaluba, era ono ffenna gwe tonyumiriza mumukubireko oba WhatsApp message, n'abali e Bulaaya mujja kubeera nga muyambibwa. Kaakati nno ensonga ze zino, abaagala okulumba pulezidenti waffe ne Rope ne deputy spokesperson mujenga mwenywezeza, kubanga abasajja twabategedde dda, era information twamaze dda okugiteeketeka n'okugitambuza. Abantu bonna bali bulindala, mujenga mukimanyi, era mujenga mulaamye buli ateeseteese okukyankalanya mulumbe n'okuziika ewa Ssegirinya. Ne bwe baggwa Empuuga obukooti ojja kubutwala nga babwambudde, ojja kutwala biwerowero. Mbalamusizzaako banyabale bassebo mwenna buli mujo sinza okulaba akatambi kano. Nze kipayopayo olw'ebyokwerinda bakomredi baffe nkya abagenda okwerekera ku muganda waffe Honorable Ssegirinya. Ng'ebyokwerinda biyinza okuba nga tebiri mu mbeera nnungi,
kyekindese ekipayopayo kino sitera kukola video sawa zino naye waliwo ekitalinda ekimpaliriza okujja nga mmanyi olunaku lwajjo bwe nabaddeko bwe nabategeezezza ku nkwe ne plan ezabaddewo okutuusa obulabe ku bakomredi baffe saako n'abakulembeze ba national platform era kyekindese ekipayopayo nga maze okufuna information endaga nti enteekateeka eno weeri ennaku z'omwezi ziri 11 ezakkoka ku mwezi ogwokutaano ekyakoka ku mwezi ogw'olubereberye ogwa January 2025 sitera kujja ssaawa zino zenzizeemu ne security alert yendeese nsobole okulabula bannayuganda abagenda okwerekera omugenzi Honorable Segirinya y'anaaba aterekeddwa ewaabwe Kaddugala. Njala kuyita mu bwangu njagala munsaasanyiza akatambi kano katambula ensi yonna kategerekeke. Okusookera njala mumpitire wano akudda Balakisi Kasijjagirwa omukulu Kasande, mumpitire wano Inspector General of Police, mumpitire wano akulya CMI mukulu James Birungi, mumpitire wano CDF Muhoozi Kanyarugaba, mumpitire Regional Police Commander wa Masaka Region na yajja wano ne Yoseliti Bahabulwa saako Mpuuga wa Bedi Bwanika mukulu Mbwatekamwa owe Masaka n'akabinja kamwako n'akadb block. Mbetaaga ku video eno njala kuteeka information ku social media ebere ku record tulekera obunanfuusi obuyitiridde. Essaawa zino wetwogerera Uganda eri mu kiyongobero nti twafiiriddwako Muganda ffe bonna Uganda obadde omukulembeze Segirinya Muhammad. Naye abantu betubale tuwangana okutuula nti bantu ate batudde mu meeting ezigenda okukola effujjo ery'okutuusa obulabe sinakindi okutta bannayuganda abawangalya mu kitundu omugenzi Honorable Segirinya gy'agenda okubanga omuzibwa olunaku lw'enkya. Buno bakanjala bugendera Mpuuga ne banne. Mukulu Mpuuga nkulamusizzaako Siboneka group ko. Newankubadde muyinza okulooza nti bannayuganda tebalaba naye bategeera. Njagadde okutegeeza bannayuganda bonna abagenda okutindiga olugendo olwo babe nga beetegereza bulungi nnyo ensonga nga bw'eri. Wenjogera olwaleero nfunye intelligence okuva olunaku lwajjo endaga nti Mpuuga nga yambibwako state gye bagenda okuzika omugenzi Honorable Segirinya bateeseteeseyo olutalo vva omwange olugenda okutuusa obulabe sinakindi okutta abannayuganda abagenda okweta mu kuziika okwo. Era nga ne bwogenda ku kyalo kwennyini okugenda okuzikibwa Honorable Segirinya ebigambo ebiriko bitiisa nga kuli bagasi kuziika wabula lulinganga olutalo oluteeketeeke olugenda okulwanibwa nga ate tetuli mu lutalo. Naye nga bano abasajja bagenda kuyambibwako Balakisi Kasijjagirwa, poliisi n'amagye already abayaye babasindise dda nga bayambiddwako Semo yasindise dda abasajja bali mu ngoye za bulijjo nga balina ebyokulwanyisa omuli emmundu obuso n'amajambi okutuusa obulabe ku bakomredi baffe ne bannayuganda bagenda okwera mu kuziika okwo. Era olunaku lwajjo akawungeezi mukulu Mpuuga yasisinkanye n'ekibinja kye ekyabayaaye abali e Kampala bakulemberwamu Allion Skin nga babasindise dda bagenze dda ku kyalo okukola effujjo. Obubaka bumule butambula ku mitimbagano message eyatambudde message ntuufu nnyo message esoma bwete. Esoma High Comrade kweka erinnya lyange. Hope you are doing well my brother. I have trusted information from Masaka. Mpuuga team headed by Abedi Bwanika and Mokako are planning to disorganize the funeral on Sunday in the name of chasing away Wayuswa Mufumbiro. Fangon soldiers are beefed yesterday so that guys should not get prepared. I will inform you in case change strategy. God bless you. Obaka butambadde ku mutimbagano. Ne buno nga tunafuma olunaku lwajjo naze ne mbagamba kiki ekigenda okubeerawo ne kye bateeseteese era ne mpooninga Mpuuga ne guruupu ye. Nzize okutegeeza eggwanga nti olunaku lwa leero n'olunaku lw'enkya bano abasajja bateeseteesa bavubuka bakawuula abagenda okukola effujjo nga n'obujulizi tubulina obulaga nti bagenda kukola ebintu bino. Nga mulaba ka video kano bakatambudde ku mutimbagano omukulu ono yasobodde okugendako ndowooza n'asasula ne ssente ezigenda okukola effujjo okusinziira katambi kano nga mukala bulungi nnyo. Amateeka bakwate ate ayiziza omusango ate abeera eweeba tayina omusango ayingire ekkomera bitegaali ebyanga yabadirigeti bokka nga nze mbaswazi alright akatambi ako abo mukalabye bwe mu ku bujulizi obulaga ki ekyabaddewo
ngabe nabategeeza nti omuvubuka oli eyavaayo mu kiga n'agamba nti Mpuuga bwe yabatwala ennamirembe okuba contract oba endagaano y'okujja mu lubiri okuba Ssaabasajja Kabaka n'abantu bakyagulanye byonna tukyabigubira kubanga bituufu wabula ndi wano kutegeeza public olwaliro kano balina security ate badasobola kusirika ng'obule bugenda kwolekera bannayuganda abatalina musango n'omukulembeze wange n'abakulembeze ba National Platform Mpuuga wonna wooli Abedi Bwanika Mbwatekamwa Charles Peter Mayiga olukolo muyina okutuusa obulabe ku bantu ba National Platform n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu mulw'okuba okusoma kwammwe mulooza mwasoma naye okutegera muyina kutono nnyo mu biseera ebyokusoomozebwa nga abantu baviiriddwako omuntu waabwe mwandibadde temwetambala muntu yenna ate era ndi wano okulabula mukulu gwe eyeeyita simanyi Allion Skin essaawa zino bakukozesa ne weerabanga state agent oba state mafia ojja tuuka mu kattungu oli mu bwomu ng'olina okufeesinga bannayuganda ate ng'ojja kiro zaako obudde gye bujjako katono effujjo lyonna mugenda okukola mu kulemesa abantu bagenda okuzika Sseggirinya oba okutuusa obulabe ku bantu bonna nga mulina omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu abantu b'e Masaka Njaraba kubira omulanga mwenna okuva Erukaya mpaka okutuuka e Kaduga gye bagenda okuzika Ssewasa muganda ffe Honorable Sseggirinya mugende muwerekere Sseggirinya nga tewali kutiisibwatiisibwa wabula mugende nga mwetegese nti singa omuntu yenna aleeta effujjo mumukwate bukwasi temumukuba musibe emiguwa mukwase poliisi eneebeewo naye nga mukimanyi nti abeekoli n'abagenda okubeerawo nabo bali mu lukwe olw'okukyankalanya omukolo ogwo ngenda basaba temulwana na muntu omuntu yenna agezaako okuleeta effujjo mumukwate musibe emiguwa oba ebiri ebitooke mumukwase poliisi emutwale bo nga bagenda okukola effujjo bangi nga bagenda kuyambibwako state Semo yasindise dda abantu abali mu ngoye za bulijjo emmotoka zaasuzeyo dda balina buli kimu ekyetaagisa okukola effujjo ngenda kusaba nga bulijjo okuva Erukaya okutuuka e Masaka e Kaduga gye bagenda okuzika Honorable Sseggirinya mubeere nga mwetegese bakawula basindikiddwa dda okukyankalanya ekyalo ekyo olw'ebyobufuzi Mpuuga byazannya ebyenkwezenge n'obusiiwuufu kale njagala kutegeeza buli munnayuganda gyenna gyali please muzuukuke mutegeeze eggwanga obukyamu bw'abantu bano baali batuwekwekamu naye nga tesi bantu bannaffe era badde security bategeeza nti Mpuuga Abedi Bwanika Mbwatekamwa Charles Peter Mayiga Semwai poliisi n'abantu abalaba bagenda kwetaba mu kukola effujjo mu kuzika kwa omugenzi Sseggirinya nga bo baagala kuyisawo byabwe nakulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu sina kindi okutuusa obulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuziika Honorable Sseggirinya kyekindesitera kujja ssaaza nekipayopayo nga ssente zaagabiddwa bakawula gye bali abagenda okukola omulimu ogwo nkutegeeza gwe mukulu commandant akulira Kasijjagirwa Military Barracks abasirikale bawadde byokulwanyisa nga bali mu ngoye za bulijjo ne poliisi egenda okubeera mu ngoye za bulijjo ng'eyambibwako abayaayo okukola effujjo okukyankalanya n'okukuba abakulembeze ba National Platform nga tebalina musango bakoze mukola kikyamu ate wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyamba ekkiriza mugezaako nnyo okusiikula olutalo okulujja ku bannayuganda obakolako effujjo naye ate muyinza otuyamba okutandika ekyo kye mutajja kuzikiza mukuba omuliro mweka nnyini mugezaako okuma omuntu omuliro mu bantu ne muyinza obutaguzikiza nga temulina fire brigade esobola kuguzikiza kuno kulabula mukulu Mathias Mpuuga Nsamba nabuuzizza jja ekibuuzo nti mu 1994 okusinziira ku bikolobero byo ku feesi z'olaga ebintu by'okola meeting z'obeeramu ez'enkwezenge nabuuza ekibuuzo kyange era ndimu okukola research mu 1994 dda wandibanga wali weetabye mu kintu ekyo naye nga bwaga nti okalya kaddadda envunyo gira mu katoko neekulira mu kofini mugezeko mukole effujjo mutuuse obulabe ku bantu baffe omukwate abantu baffe mujja kitegeera mwe muzuukuse fitina muzuukuse buli kimu kye mwagala kizuukusa ne mujja kifuwa nga mukizza munda kuba temulina option ya kukwata bukwasi bantu batta nga mwagala Honorable Sseggirinya mwamukozeeko effujjo ne mumuzikiza ku myaka emito omusajja yagenza okufa nga noakali enkoko oba obusajja bwe nga bwafa dda takyayina ngeri gyasobola kweyamba ng'omusajja omukulu nga muli mu bikolo bino era mwe bamu bennyini era bali mu bikolo by'okwagala okutuusa obulabe ku bakulembeze ba National Platform abagenda okuzika Sseggirinya n'abatuuze ku kyalo ekyo era musiige ettoomi ekibiina kya National Platform kiddamu komuledi yenna gy'oli nkwegayiridde tugeza n'okola effujjo oli akutinkudde kuba akutinkudde akozeko obuzibu muleke ensi egenda kwesalirawo sitera kujja mu bintu bino misana kukola live naye kinkakatako okujja okuwa security alert ng'obudde bukyali mwenda abakulembeze ba National Platform abawagizi abagenda okubeerako Sseggirinya mutambule mirembe tabagulako lutalo mukuume emirembe temuwa bantu budde kukola ffujjo lyabwe naye nga Semwai poliisi n'amagye mwenyigidde mu kikolwa ekyokwagala okukola effujjo n'okutinka olutalo ku bakulembeze ba National Platform ne mu kuzika kwa Sseggirinya muleke bannayuganda baziike mukwano gwabwe baziike Sseggirinya wumule mirembe
kubanga effujjo limwagala okutuusaako teri muntu asinga ffujjo nga munnayuganda ba mulyagala ajja ddibawa nkiddamu teri muntu alina ffujjo nga munnayuganda okusirika si basiru ne musigale nga mukola effujjo lyammwe mujja kisasulira buno obubaka bwange busigamu bufundikira ka video ffenna tuli bannayuganda baagala ensi eyo mirembe tumanyi bakola effujjo era buli kimu tukisobola naye ezenkanankana n'ebisiki tezaaka wateeka okuba nga waliwo omu agezaako okusala omuli obutafuuka kisiki mu sayizi ya kinnaakyo ffe kye tugezaako okukola naye mba nga mwagala kuma lutalo mutta abantu nga mwe kyemwagala kubanga kyemwagala kyemwamanyiira mujja kifune mukyagalidde wabula njagala tegeeza gurupu n'egganga z'abavubuka bali mu Kampala abasasula ensimbi okukola effujjo nkira nziramu okutegeeza nti buli olumba omuntu nga takulumbye obeera mubbi empeera y'omubbi abeera kubwa gy'akatale ekyo nkibategeeza nga budde bukyali akulira amebalakisi ekasagirwa mukulu Kasande olina oluganda ku Janet tukimanya emivuyo gyammwe naye bw'ogezaako kwenyigira mugezaako kulinyirira eddembe ly'abantu abagenda okuzika Sseggirinya olw'ebigendera byo ebiri politically motivated nga mukozesebwa mpuuga kuba ntegeezeddwa kasijja balakisi eri mu connection ne mpuuga Semwayi poliisi n'abayaya basindikiddwa dda abavubuka ono yeeyita Allion Skin abatuuseddwa okukola effujjo so abantu b'e Masaka mwena okuva Lukaya Kwerokaamu Nyendo Masaka kutuukira ddala Kadduga gye bagenda okuziika omugezi Sseggirinya mwena bamakanika abaagala enkyukakyuka buli omu yenna mukuume emirembe temulwana na muntu akola effujjo gumuhandulinga ne muwa poliisi tetugenda genda mu luta kuba tetulina budde bwa butalo ssaawa zino tukyalina ebintu bingi nnyo twagala okwekera muganda waffe mukama amuwumuze mirembe ebisigadde byonna tujja bikwasaganya gwe comrade yenna aliyo mu Uganda nkusaba otambuza akatambi kano katuuke bulungi nnyo gye kalina okutambula kulwa Katonda n'ensi yange nja kusaba omugenzi muwerekera emirembe ng'effujjo terikoleddwa kubanga abategeese okukola effujjo we bali buli kimu nkibalaze nkibasomedde poliisi mweri amagye mwegali Semwayi mweri n'abaye babasindise edde okukola effujjo okutuusa obulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abawagizi be n'okukyankalanya yebadde security alert ngimaliriza abasigadde mutambule bulungi muganda waffe Sseggirinya mukama wakuwumuza embere tukirina kyakukola ebigambo bingi ne tukimanyi nti eno ensi buli muntu alina akadde ke wajja okuba ayogerwako ebigambo fe tukwatidde ekifo naffe katujje tukusangeyo naye nga kati embeera weetuuse yakulira kukomba essowaani mukama wakombere vidiyo ewedde ngenda gisaasaanya wonna nabo mugitambuze